Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye muteje musinzira okutulaba. Noordeen ntege once again ne Megatron Media. Tukutuusaako ensonga ezigenda maaso. Olunaku olwajjo nakutuusizaako ensonga ezikwata ku Canaan Land, Pentagon, ne twogera ku church engeri omukulu gye yagambyemu nti bwe muba munoonya bukadde 10 mumanye ne 10 temunnabuweza. Bwe muba munoonya 10% ne 1% tennalabika. Therefore, bw'oba oli waakuwaayo ssente za Pentagon, ziweeyo ng'osinzidde, ng'omaliridde. Waayo n'omutima gumu naye nga bino ebyogamba mpaddeyo wiiki ejja ndabe ku musingi. Gw'ojja kuba toli mukkiriza mulungi. Njagadde twongere okugaziya. Obuzibu buva ludda wa? Ekituufu kiri ki ku Canaan Land ne Pastor Bujjingo? Pacho, nsanyusa okukulaba. Oli otya? Ndi bulungi ssebo. Gyebaleko. Kaali. Buuza ku bantu. Mwena mbabuzizzaako muli mutya, mugyebale, mwasuze mutya, kansubire nti muli bulungi, kopango uno kaitine ni wawuno, abanyakitara mbaramukize muno. Nawakaribisha sana. Mimi naitwa Pacho. Abateeso nga otobabuuzizza. Akironyete sotokere byebesi yoga swam. Kati obuuza abantu b'engulu n'obuuza abawo waka n'otababuuza. Kabadde kakodyo base. Namanyayo Kanyaari. Kanyaari is 7. Then one is Edope. 2 Yare. 3 Iwuni. Awongon. 4 Ikan. 5 Kanyape is 6. Kachi? Ikanyape. Eyo temugyogera nnyo wano. Nyina mubaka weeyo bamuyita Derek Orone. Nako. Orone, isn't he from Tororo side? Wow. Orone Derek weeyo Palisa eyo. Okay. Naye weewa mmweyo. So anti abateeso batandikira Budaka. I think they start, from Palisa on Napaka. Kati Kanyaari nagikwata. With the place, because Omteso kati tuina muko a difference katini, like for example Omteso we Soroti ne we Tororo. Bawukana muko. Yes, bali balina muko olukenya muko so tuina difference with them. Nenjogera for them badduka speed ate nga ffe tulinga abatooro mpola. Muri ba mpola. Muri ba kiki. Batenyi ba moti bara. Bwe mutwe mutambula. Okay. Ensonga za Pastor Bujjingo. Ekituufu kiri ki ku church eno? Ekituufu kiri nti Pentagon mujesonyo. Nsobola ogamba bannayuganda nakibagamba dda. Ne balowooza nti nnimba biki kale ne tumuwaayo benefit of doubt okitegeera. Naye nze deep down my heart nga nkimanyi tejja kuzimbwa because first of all nze njagala babuulira ekituufu kiri nti ndowooza ettaka teryagulibwa. We liba ettaka wano webasalira ettaka ko bali lyalibanga si lyabwe. Nga pangise nga bapangisaawo nga liizi yali ya myaka oba emeka. Yega amaziga ge walaba tuva mu bizibu tudda mu bizibu mutuzza mu bizibu. So nga kati yayinza okuba mukama waali kekadde alyagala kwe kutandika okuyiyayiya abantu bano nti ate kino ate kiri ate kati ate era bagamba ki abantu kubanga n'emabegako awo ayina lwe yali abuulira n'agamba abantu kati mulaba mutya singa tufuna ettaka lyaffe awantu awalala nga walako nga tukolerayo ki simanyi Independence Night ayina emikolokolo gye gyebagenda nagyeja Independence 31st. Agamba ne tufunayo yikanga biki nga nakasongole yobawa lwaki abatwala wano lino ye lyabaaki ng'ate weriri ate wagazi ng'ate baalisondera ssente. Jjukira nalyo ettaka baasonda byayo byokka, ttaka lyali lyokka. Building has been alone. Ettaka nkututte wala, radio baasonda eyo tekuli 10 ky'oyo omusajja. TV eyo nayo nsonda. Mpola ntwala mpola. Soroti FM yasondebwa busonderwa. Radio zonna zaalina actually ziringa radio 3 mu eyo like frequencies. Regions, different regions. Endiga ze zasondera radio tembadde ng'ekyo nga bali mayo mukulu yakeera. Tainamu.
yakeera n'agamba nti tukole yava ku Bat Valley. Yava ku Bat Valley. Ki ekimujja ku Bat Valley? Bat Valley, I think, was a small place. Kyali kifo kitono. Time yatuuka ng'akutteyo. Ng'ali mu biro bye kati nga mukama wakyamukozesa ng'akyali oli Bujjingo omusumba. Takyali. Anti kati ongamba yali. Yali omusumba ng'akyali ku nnono za Mukama Katonda. Yali abeddeko ku nnono za Mukama ekitegeeza. Yabeerakokko. Katonotono. Abantu awo ne bakola ki n'abakwata. Nga bw'oyinza okugamba nti omuntu ankutte. Omukutte omuzimu. Naawe Noordeen omusiraamu nga naawe omuwa ne time n'omuwuliriza. Kubanga nga ye akugamba nti Mukama yamugamba ajje abuulire enjiri eri omulokole n'atali mulokole. Kati nga like nga bw'oyinza okugamba muzita kutuba na biki ebyo because we nakoleranga ku ssuubi nga summons ezo. So kakati nti yayinanga program ze ku ddembe n'ono gundi yamuwaabira olw'okwokya Bayibuli. Yani Aloysius Matovu Junior. So ng'abeerayo nga ayina teachings ezo ku ddembe bambi nze ku ddembe kwe namuwulirira. Cause teachings zaalinga nnungi and what have you. Awo nga yakatandika ali ku gundi kati olwavudde wa Serwadda. Yaliko ne wa Serwadda. Gye yatandikira. Weno yali muwuliriza teyali gundi. Yali muki? Yali muwuliriza ng'ebiseera ebyo nga bw'oyinza okubeera nga bw'awuliranga omugenzi Segirinnya edda ng'akuba amasimu ku lwendo. Ng'akuba amasimu naye yali mukubi w'amasimu. Bujjingo yatandikira mu masimu. Ebiseera ebyo bwe yatambulizanga afupeti steel wire biki ebyo. Ate nga tunaabimalayo. Yatambuzanga ate ng'abitambuzaawa. Yali mutembeeyi tewabimanyaawo. Nze n'Abannayuganda abasinga obungi tetubimanyi. Yali mutembeeyi ng'atembeya by then nga batambuza ebyo steel wire, half peti, dongolo, bintu ng'ebyo. Bommira. Bommira amasimu ng'era atuuka naye nga n'enjiri ye bambi akola ki? Atambula nayo mpola mpola. Naye obuzibu bwalinga jangu oyogera ebintu eby'ekisiru ku Mukama Katonda ng'alwana n'okulwana oyo. Nga bagamba ku Katonda yali afa naawe. Okitegeera. So bambi najja kati there was a time ne babayita awo nga ebiseera ebyo nga Pastor Serwadda bajjamaada abo bali nnyo ku gundi waggulu awo. Ku top. So bino bye twakolanga bino manyi mu media we tubeera ne gundi ze tuorganizingira aba listeners party ebiki ebyo. So najja kati bino bye twanjulayo. Yakubanga ne ku simu ku radio. Nga be babakubi b'olulango nga buli lunaku bw'okola program n'atakubuga leero Bujjingo yalwadde. Kati olwo nga yeeyitaani kuba yali tannafuuka pastor. Era nga si pastor era nga yeeyita Bujjingo. Nze Bujjingo wano. Nze Bujjingo kaakati gundi nze gundi ng'ayogera naga nze gundi wano. Oluusi n'obutayogera eddoboozi nga baalimanya dda nti gundi kitegeera. Kubanga alina kyawakanyizzaako nti oba olina kyoyogedde nga kulungamyamukko. So we baorganizinga listeners party. So in the interact nze gundi gwakubanga mugundi ebikitegera naye nange bikika n'atandika to familiar with those people coming in biki n'atandika to getting closer to the church and what have you and biki ne family agireese na olwo ng'akuba ku topu ku ya Serwadda bagiyita batya? Ye bagiyita batya gundi radio ya Serwadda bagiyita batya? Ndabe impact yeeyo yakuba ku impact. Okay. So because of his good gundi nga bwe yakubanga nga they hear ayina mu gundi ya Katonda. So they started giving him ne batandika omusembezaamu. Ndi MC n'ogamba nti wesiri main MC nga tannajja. Omwana kakwatemu. Yanjigiriza obwa MC kati nga ye tannakwata mic nga atuwa ebiseera ebyo nga ffe tukyali bamaca naffe nga like tukyali bagundi wano eno nga mutandika yesita ng'agamba ojja basooka mukaawo nja kujjaawo wenyini ba upcoming otegeera so nga naye upcoming basooka ne bamwana akangakanga mukaawo ne bagenda okulaba nga upcoming bambi ekintu akirinyisa akisobola. So then time came, Seven ekino n'akinywereza ddala. N'afuuka muntu ebyaddala nga emboozi enjiri ogiwulira. Awo ng'ali ku nnono nga Mukama akyamulimu nnyo nga Mukama tannamuvaamu. Ogamba nti bino byonna mbikooye. So kati ng'omusumba main musumba manyi n'okugenda n'amuleka nawo.
Serwadda n'atambula jjukira edda nga bagenda nnyo ebweru abagundi ababishopu baani abalokole nga bakola bw'otagendako mu nsi z'abazungu nga tobaki balinga bayimbi bawano bw'atayimbako bweru so kati obuzibu bwava ku kimu eky'ekkumi eyo kyekyabatabula ewa Serwadda kyaki eserwadda yeeriwa mundeeba kati ndowooza omukulu yali taliiwo then waliyo oba yaleeta mbu gwali oba mutwalo gwa ddoola oli oba lwali 10 oba mutwalo ku 2 naye zali za ddoola kati bwe yasanga gundi nga taliiwo mbu ne bazikwasa ono Serwadda teyaliiwo pasita Serwadda teyaliiwo bazikwasa aliwo kati nkyagi ng'omukulu ye yagenda bweru kati oba yali amubanja oba naye kale oba ye teyalowooza nti nno za kyaki nti ono alisisinkana oli n'amugamba oba yali alowooza nti ali mugamba bugambi nti nze bwe yaleeta nasuula mu kabbo kali mwe bateeka oba kitegeera kati awo naye yali afunye entandikwa we yafunira entandikwa n'avaawo nga n'omukulu tannadda n'agula emizindaalo ye kasita yafunamu omutwalo guno okugula emizindaalo in fact tageti ye yali ya mizindaalo that time so n'afuna sente n'agulawo emizindaalo n'agula biki oli agenda okudda ngono yakoze eki entandikwa y'ekyaki nga yatandikira mu kukumpanya kituufu ekyo naye nga kituufu bwe kiri oba bagamba bugambi nga kirabika mutabani wa gundi alukuweeko naye Serwadda naye kenyi lwakuba kati bambi aposa yetasobola kutuuza n'abikugamba bino but that is what happened agenda okudda gwe yalekawo actually nga tananakudda ngawo nga gwe omusikire nga tetumulaba bino byali byamini n'obote jo taliiwo luli teyakola ne kundi yeyabulidde luli biki ne batandika mbumbumbu twawulidde mbu yatandise egindi twawulidde mbu yatandise egindi so mu bufunze yagiranga naye nga bw'ayiye ebibyeri nti bwe ndiweza bwe nti nga nvaawo nga nange ntandika tageti yendooza mizindaalo bikikatera boono bwaleeta omutwalo gwa ddoola ne gusibira mu ngalo ze nga yaliwo Bujjingo otegeera so n'akwata gundi n'agenda n'agula emizindaalo biki bikyererere apangisiza ne gundi amangu ago apangisizaawo gundi eri bativale yatandikirawo n'agamba olwo nga kati omanyi bino ebyokuteeka omuntu mwana n'omuteeka mu gundi yo mbu akufiiringireko gaapu omuntu yali akubeereddeko awo n'omugamba ntuulira mu sho n'agituuliramu ebyaddala n'agibba n'okugibba n'agitwala kyali kikutuuseko mu bbanga ku mpewo mbalaba ntera obbiraba abantu nga babibakoze oli n'atuulako awo naye ogenda okuwulira enkya nga gwe ssebo tokyali mu gundi nga n'abawuliriza abo yabatwala ekikutuukangako mu bbanga lyomaze ku media ekituufu si mu media nakola wano nakola ekibiina kya Equity for Men mu mitwe bya Hajati Zuula ne Haji Ali ne t-shirt nzirina MC Meya nangoberera ne tugenda mu komera twagenda okudda nga yakiwandiisizza era kati kibiina kye MC Meya. But I saw it was you, I think your initiative first. N'ekigambo mu magezi ge tasobola kirowooza nti Equity for Men kuba oluzungu lungi ku muntu wa bulijjo. Kati kaseeyo example njagadde kuwa nti nelulabanga naye ali ku muvu y'emu yakulwanirira Haji nemuyita n'omuyita nemutwala ekigo yali kigo yes Haji gye yali ne tutuuka nayo nga talina ID okitegeera nga talina ID nembaga abasirikale musajja ono ng'alina ekipapa nga embeera ye ya bulijjo ng'alina bino bitaaga byoga nti waliyo nga bono waliyo enkuuka nti abanaakola mu nkuuka yeffe nga yayidi ya MC Meya naye abasirikale tugenda otuukayo nga bamanyi nnyo okitegeera era nali nkyapanga nga oba tugenda kukola tutya omusirikale Noordeen naawe nze kati tutuukawo bamuga ID nti talina national ID eyo omulimu nti n'akijjayo bino bye twayingiranga mu showground ejjinja ebyo ebinene ebyo bwe biti ebyo nga n'abayo concert nti tugeze Bebe Cool ali Kololo ne bagaba Asha aba stage manager kati kitaaga ekyo ekikwawula ekiraga abantu oba waliyo omukolo Christmas carols obitegedde bwe bana
Mbitegedde. Nembaga omusajja ono byaddala akola ku TV. Olwo omulinyisiza gundi. Kale awandiike. N'awandiika n'alaba ku Haji Ali. Nenga okuwandika kwali gye kuli. Kwaliyo kwo. Kwaliyo kati ne tuyingira ekigo. Nako okuntuza mu bigambo ntambula ne MC Meya. Tuli ku nsonga za Haji Ali. Ngamba ngenda kukola ekitongole ekirwanirira. Olwo oyogera nga naye awulira. Buli omu n'akimanya ne ku mikutu gyonna abantu nina abantu abali ebweru abali ludda wa Noordeen. Eno campaign nze nagikulira wano. Full figure ne babeeramu baani. Njagala ku meeting oyo omusajja kuba nange nze nakulira ekyabakyala Equity for Men wadde saavaayo gamba nti ngakirwanira. I think I was the first woman to fight for that guy's rights. Okitegeera? Amaze okuwulira firimu ezirimu ono omukazi. Otegedde? Ngenda okuvaayo tutambudde awo. Tugenda owulira ate omukulu yakiwandiisizza kimenya n'amateeka. Nga tufudde. Kati agenze mu NBS gumanyanga mu registrations bichi URS byagiwandiise biki. Nakola ne live number nti okuva olwaleero Equity for Men eri registered limited by guarantee era biki ne bagendaga abantu ne bamwambukira ogambye gwe nani bino Noordeen nti bino tajja bitegeera Noordeen ne bankubira oba olunaku olwo waaliyo ki mwanyinaze yali mu ggwanga Donzera yali awali bino byagiridde wabadde kugula nnyumba biki kanya tulina emikolo nga nyina okulaba tulina bitwalina okubaako ekkololo ate ono akoze live ne baŋŋaane mbagamba musajja mumuleke bw'aba yasazeewo bw'atyo ne mbaganze ekibiina mbadde sikikola kugaggawala kulwanirira ddembe lyaki ly'abaami bw'aba ye agamba ajja balwanirira nga yekka kuba singa yaŋŋamba tukiwandiise fali twalina ekirowoozo tukiwandiise ne bafulufiga abo nyina abantu abali ebweru nti kirowoozo kirungi okitegeera ne baŋŋamba kati bwe bamala ommugira baŋŋamba oluvannyuma nyawankubirako ne ŋŋamba kati aŋŋamba ki nze nemuleka neŋŋamba wawandiisa dde ekintu kati ogenda bisazaamu oba olwokuba abantu bakutaddeko pressure neŋŋamba nedda oyinza okuba walina ebirowoozo ebirungi wakiwandiisiza era olina bye weebuuzaako nze mutima neŋŋamba agende mu maaso neki ne Equity for Men era olina Noordeen olimba nnyo omusajja nebagana nedda bwe kibange abayinza okubalooza erinnya lya Equity for Men lyalitwala ekintu mu maaso nze abantu banneesiga lwa Noordeen si lwakiri nze nakyogera era nja kuvaayo njogera ekirala nebagana nedda kati kiri bwe kiba kiri registered n'abakyala balina ebitongole bingi ebibalwanirira kino kiri kati bweba Equity for Men weri erwanirira abasajja nga yagitwala egende mu maaso nze I will come up with something new era ekirwanirira abaki nga yabalwanirira side ye nange nembalwanirira ewange because ffenna tuli ku cause omusajja afuna obwenkanya mu nsi eno ngera bwolaba nti tuli mawulire naye tulina uja tulina biki ddembe ly'amawulire kati bwentyo bwe nakitwala nze Sarah naye kati mbadde nkuwa example yo nti twali naye ngenda owulira ate teryakigira kati naawe nga bwe wakiwulira bambi ne musajja ati bwe yawulira eri kyokka yamuleka enaakola eki aliwulira tannalinnyananyonyakumekume endiga ne gundi ye n'agisaza namu nga visitation andi batunyumiza omukulu yali amekomanda Idi Amin Dada mu 72 gundi agenda mu gundi yali Commonwealth meeting Obote ye president agenda ndoza agenda Singapore ababiriko munanjijukiza ne bamukubira nti yalina mu conference batudde akangaza Obote bwatu bwe yali embozi ya Obote bwetu bwe yali n'amini ali mu conference agamba eno waffe mu Africa gye mujja mwabba ebintu byaffe kati abaali bamanyi olukwenti lwayise bagamba abamu mulina wano
mwogera nga gye mudda temumanyi gye mudda mujja kuddayo nga mukyalina bakulembeze mu conference obubaka babwogererawo mu geno ambiguously nti tomanya bagamba ani ategeeza ki Obote nga mwali ne meeting netambula bagenda okufuluma bati nga banagamba neka nno bikuze wandisuze wagundi Obote conference egenda okugwa nga bamugamba ne bakulaba entebe oli mukwati ne bakulaba entebe oli n'okwe nti Amini yeerangiridde agenda okukebera amawulire nga bagamba ekiri mu kibuga abantu bali bati Abaganda bagamba wawamba kabaka wawamba nga Amini kati ndaba muserwadda bwe yatube yali oba embozi zirireetinga simanyi bwekiri bambi nsajjatu n'akansolinga ne gundi ye yawo tugeze nti oba myezi 2 n'amalayo waba yali yakatambuzaako nga wiiki 3 era awo gundi weyakola nadda yabukinga nnyonyeddako otegeera ng'olina bukinga eddako kati agenda okudda nga omukulu atandise ebikyo omukulu nno n'asooka atambuza ekintu kati ate abantu b'ebweru obamanyi anti zaali za ddoola si za Uganda shillings kyenkugamba ddoola sente za ddoola wali afunye ku sente abantu b'ebweru obamanyi waba yakuwadde gundi era agamba gundi naweerezza emitwalo 20 Noordeen wazifunye okigere ebbanga lino litambuddemu alinze musumba Sserwadda amwebaze alaba tamwebaze naleeta akagundi ekimu eky'ekkumi oba weebale nnyo munange olukumi lwo lwa ddoola obuzibu bwe bwava ntegedde omanyiza ebintu mbigatta mangu Sserwadda alabika yali musajja musiimu nga n'ow'ekkumi amwebaza ow'akakadde amwebaza omukulu n'agamba nze ow'omutwalo ng'alaba saaviisi eddako egamba bagamba tubeebaza gundi yatuwadde emitwalo 5 ab'ekkumi n'agamba nze nzirako awo ndoza asose batono nze ow'omutwalo nzijja agenda olaba nti kale n'oluddako mukole mutyo naye nga yonna gye muli n'abebweru mutuwenga ku ssente tuyizimbe enju yaani ya Mukama n'alinda ow'ebweru eyaleetayo naagandize nga nnabawo webale nnyo ow'ebweru kati ebbanga litambula amukubira ab'ebweru tebamanyi ggwe mbamanyi ssente zabe bazirondoola gundi gyebaleko gundi wazifuna munaye najjako awo nga toliiwo obubaka bwo nembulekera Noordeen tobufunangako Pacho sibufuna namuwa sente zammwe mwazifuna sente mwazifuna omusumba sizifunangako kiri kyogenda onnoonyereza nga gwe mutwalo guli gwe gwagula ebidongo negupangisa ebigundi ndooza oba naafunawo nekinuwanuwa ojjukira ddoola yalinga yagundi nyaawo nga sente zitowa yalinga mu 2.7 kitegeera so munnange afunyawo nekinuwa kati ekikola kyawo ekyendoza ekibbeeyi entonotono miliyoni 5 meka emabegakaawo emyaka nga 15 kimanyi naawe ziba nnyingi nnyo ezo sente zaali nnyingi so munnange oli nga takyagambwako akati yali atambuza simanyi biki nga bikyuseemu ebyangwe abisudde eri stiruwa yatayagala hafu peti abisudde takyayagala kumanya omulimu agukyusiza ono agenda okudda nga buli kimu kyakyuka nga n'amasimu takyakwata talina budde tewali budde ndowooza mugenda okudda bambi yasangawo koba oba 7 oba 107 nga ke ka balance akaliwo akadoola ono nanyiga n'akatwalayo ndowooza n'akakola ki n'abaako gwakawa akatwaleyo tagenda na bisiraani byonna nazzaako omuzimu n'aguzzaako ekitundu so that is how the separation was n'abanga atandise awo n'atandika ku Bat Valley Theatre atandika era abantu bagira eyo sho yalingamu nga asabiramu olusisa nga bwe tubeera olusi naffe netugamba wano tumunaye kaddata oli naakuteerako ekyaddata so kati naye yabeeranga ku programu ng'agamba abantu ng'alina oyo Aloysius era ng'abasobodde programu eno nno gibeezaawo sinyangu biki nsasula ebiki n'abasonda ezo nga nazo ndala kitegeera nga alina Aloysius nga balina ne zibasonda waawo so nazo ne bazisonda ne bakola ki so kakati ne bafuna ekifo ekyo ne batandika ng'abeera eyo lankyawa nno neekwatira ddala n'abantu ne batandika okujja nga bangi ng'akuba lankyawa n'agikuba kati n'atuuka ekiseera n'abaganda nemulaba
wano wafunze mulaba mutya abantu ne bajjula ku Bati Valley ne bajjula abantu ne batandika okujja nga bangi nnyo so n'abagamba you know what wafunze mulaba mutya if we contribute ne tugula ewaffe tufune amaka gaffe ewagazi ng'ebiseera ebyenjiri ekyali ku muzuuli omuswayiri kyayita muzuuli nti ekyali ku mulamwa yes ekyali ku mulamwa nga omuntu ng'era ddala ndowooza asaba n'abantu ndowooza ne bakola ki ne bafuna emikisa egyo andwatabyo ekitegeera nga mukama tanaba muvaamu kutwala mikisa gye kugizaayo gwani agamba nti yamuvaamu ate senga kati teyasabira mukazi we n'azaala makula lwaki tazaala makula tazaalanga nali manyi omwana bakolaki sibagoberera nnyo maye ebintu by'obufumbo obumu sibuyingirira nnyo myaka 7 meka tebalina 7 kati 8 tebalina mwana teri wadde kapusi akakabirako awo ku compound nali manyi nga bumanyi bwobeera famire z'abantu oba tukkiriza ekiri nti omuganga teyeeganga ebyo byabasawo byabaganda so kati munange that is what happened and nti ne separation yabwe teyali gundi nnyo so n'ettaka eryo ne basonda abantu ne basondera ettaka lyaki Kanani kati we batandika abantu okujja cut the story short nti ne Kanani ne bagamba naye mulaba era tukyayetaaga okubulira enjiri bannaffe eyo balokoke bakole ki mulaba mutya bwe tufunayo rediyo era basonze Zolibans era basonze eza rediyo basonze esimu eri awo bampeeko wano kale basonze rediyo esooka ne basonda rediyo tube nga enjiri twongere era bambi nga abantu bakola ki bakkiriza n'agamba kati ne basonda eyasooka ate rediyo tekoleka nebasoka sente simanyi yagigula eyo jinjo oba yali yabalyeko obaani nebasooka bamukuba ku UCC nebamukuba eri nebamukuba yasooka n'agigula ku balyeko obeera n'amulaga Kampala fala nebakuyingiza nebakulaga Kampala bagiwulirako nawulirako amma nti balyeko negundi bagugula nako yasooka n'amuguza frequency yes namuguza oba radio ngoba yagitundako dda oba I don't know but they had some scandal poteya ate ne basonda ne bakola basonda endala yasooka yewe yasondebwa ne bagamba kati era olwagenda ku mpewo era frequency eno zera byabatawanyamuko biki naye bwe yagenda ku mpewo abantu ne basanyuka nnyo kibiki nekolayo ko ebbanga lyekoze nekakaka twetaaga kutambuza enjiri era egende etuuke ku balala basonde bagamba netwetaagayo nemubende twetaaga oba yali mubende twagala ekasuke paka mubende eyo ne basonda ne bateekayo nawola bwe batyo bwazakola TV ze na radio ne TV basonda nsonde separate badde manyi kino kigula kino basonda bisonde byonna nti bannayuganda tulina sente tukkiriza tuli bakkiriza kubanga balina sente nina sho gye nali njagala okukola emaaso eyo ojja kujja nti ne zino kyaki zetulaba endala zino zinnansangwa era abantu abasinga be bazisonda n'amasomero gye tusomera ffe tugula baasi zaayo n'ovaayo ng'osomeddeyo omwaka ogwo naye ng'olina okusonda baasi y'essomero okitegeera naye nga tosobola ganjagala gendako wano mumpe ku baasi naye nga gwogikola ki ogisonda kaakati awo mpuliddewo tutambudde abantu ne basonda Kanani ne bamusonda radio ne basonda buli kimu ne bakisonda okitegeera kati ekisinga okuluma abantu buli omu agamba naye tuba twasonda kino nakiri naye okuzimba kyaki kutuusa ebbanga ki kumaze myaka ng'emeka tugenda myaka 10 kubanze nabeerayo like 4.5 years ng'era awo waliyo ng'okuwa gye wali ku media house I think I was there for 4 years 4.5 tewaliwo sente zisondebwa nti oba tusonda buwumbi 5 oba kamu I think he has never been specific on the amount of money nti twetaaga gundi bweti awo yali mugezi naye nga buli lwe basonda alina accountability gye yabawanga naye ng'era asigala abagamba kati awo we yakwatira abantu ki obujjeganze bwe ŋŋamba kubanga he kept on giving ye ng'akola accountability nga buli omu kusandaga kakati sande eno
bafunye bweziti mwongera okuteeka tukyetaagayo mwasobodde okukuŋŋaanya obukadde 13 era kibeera mu kyaki zaffe mu kereziya nga batugamba nti munnanga abagondi leero mwebale nnyo leero twasobodde okusoloza emitwalo 8 mu 150 mu biki naye nga abagamba musobodde okulira miliyoni 13 bwe tugattako zezisonda bannanga mwebale nnyo tuwezezza obulala 83 so awe yabatwaliranga nga nesoto oba teyajogeranga ye ng'ayogerayo sande gundi nga tajja ayogera zemusonze oshegere oba this overnight oba bannaye tubeebaza mwebale kusonda kati leero muvuddemu miliyoni 10 emitwalo 5 nemugamba ye musumba awo naasuulamu oluyimba n'abaziniramu osegeera so kakati people kept on waiting nejjukira bano abantu ffe tulowooza eno nti bo babeera basiru ye bo babeera ne bateekayo ne basirika naye ne batandika okugamba neyoona omuntu atazimba buli kanaku nga atusuubiza kati bwe kyatuuka awanduza myaka nga 5-6 n'amanya nti bano abantu batandise okulabuka n'atandika firimu ze kati mumanyi kati awe yaleeta bagiyita ki program y'okuzimba ekyo mu luzungu simanyi yabaleese structures okutulaga ebifaanani nga ebifaanana nga we baagala kibeere structure eyo nti ate drawing yazirese swimming pool wano wabeerewo kino wano parking nawulidde nti twagala wano amazzi nga gajja gati switch zino eziyingira munda nga si za kusima kati ezo switch yabyogedde jjo wano nga amaze balimba byonna byalimba biweddeyo kati yasooka n'abagamba ebigenda okuddamu okujja bigenda okujja nga ebisenge byonna nga ebisenge byabizimba dda oba kyebayita architectural drawing ekyo n'abagamba kaakati nagenda okulaba ab'e Uganda nga tebajja bisobola kampuni yasooka mpolampola onaga kati mumanyi tugenda kukola twalikoze naye mukimanyi no manyi abayiiya abaleeta before aba abategeka abateekateeka alina kyabaleetera ekiralo waliwo ekijja kakati mukimanyi nti kampuni zinga gondi bayagamba 3 oba 4 abachina abatake abo bapya ba mu January mu December kasoko wali mu myaka 6 bwe gyayita yasooka bagamba kyolwa abantu batandise okubanga ababuuka nga atandika bagamba nti no mulaba mutya kubanga bino ebintu bya Build Uganda nabiki tugenda leeta ano tugenda yagamba baani abawano I think that was yagala agenda kwatagana ne minister yaliko by then w'ebyokuzimba biki w'ebiti housing and biki ajalabe plan yaffe omanyi tulina okwewagira by Uganda Build Uganda tuzza mu nju webale nnyo kati oba byakomawa nebikola biti kati ndoza abantu ne basanyuka nti tunaatera kisembedde ekintu kitandisa okwengera ate mukimanyi ate twagenda okulaba nga tebisoboka kati omanyi gundi ye Uganda simanyi biki bikyakya teyaddamu kwogera company yonna building company yonna mu Uganda n'agamba abajordan bayagamba abajordan abaisirairi abatake abachina mu basatu bakamuweereza gundi bali 5 nno naye yenga omuntu akyakyetegereza kwe kuleeta twagala betulina switch kutenga mukuguwa switch nga ziri munda si kusima ate kuki nga wotudde wokyajingira okola ki ne ngamba naye bannange okitegedde balya mmere ki kati awo endiga zibako buzibu ki obutuufu ani wakunenya mu kino ndiga musumba nze ngamba ndiga kubanga muntu tasobola bazanyirako ebbanga eryo lyonna mwe musonda naye nga ye akulaga nti ye akyusa emmotoka nga bw'ayagala oyo omusajja yayinanga awo emmotoka nga 3 nga bw'oyinza ogamba nti naguze kawundwe nga zonna tewali mwaka gwe gumu buli kimu kyekimu buli kimu nazireeta 3 nti no kale ndeeseeko 2.8 eno 2.23 oba 2.24 nti wabeerawo ku ka difference nti ejja kukola azireeta lumu yazireeta lumu mpa black white ne pearl white leeta zonna white okitegeera naye nga mbuuza yali akolera mu ki kumba awo yatandika ebintu byawo biki figitingi awo biki n'omukazi abeeramu eno n'abuzaabuza agivuga n'atuuka awantu n'agivaamu okitegeera sikitegedde yagula emmotoka 3 nga azise olwa baawukanye n'omukyalo oli awo baali baayawukana dda naawe nga takyasulayo ng'olumu asula ne mu mmotoka mukulu ng'olumu asula mu mmotoka Bujjingo ne Teddy nga ate yali mubi
okugoma omuntu asuza omusajja mu mmotoka ndi ku ludda lwa Bujjingo nedda Sente yali asula mu lwakukola kikati anti atandise obwenzi atandise okukola kikati ewaka onoddayo ku munaana nga tewabaddeyo overnight omugambo ekyomukazi oba ku makya nga bukya nti wasuzeeyo ku rediyo ng'okolayo bwe nvayo nkyama ku rediyo teekako mpeerezeyo essaawa emu era wali nze nannyini naye nga waliyo nze nannyini oyinza okungamba nti wasuze ku rediyo nga nze yaze n'ensulayo mukyalawo nga nange nabaddeyo mpeereza kati nga tolina gy'ova walala okitegeera kingomba onedda ono pasita tayinza kuba mu bwenzi kubanga ono omukazi yawasa muwase mu bulungi era emuvayo n'amutwanjulira ani gwe yawasa ono omuwala yani Makula yagamba yali yagenze simanyi ku mukolo gwa Gashumba gwe yakkirizaako nti yali amuwasa yakkirizaako gy'oli balabira babeera wali n'amuyita bebi jangu obuze ku bantu toyagala kuwasa kyamutuusa ku ekyo omanyi nti abantu bamukubanga olwali nga bamugamba naye gwe bw'olifiira mu muzigo gw'omuwala wano bw'ofunira obuzibu guno omuzigo kuba omuwala yali nga muzigo wano ku Lubaga oyagala nkutwaleyo ewuwa muzigo gwali gwa ruumu emu leka naawe gundi mwe yasulanga lwakuba ruumu yalinga nene kati owakana kikubira Biini yali houseboy Biini yali houseboy wani Mwamakula gomayo omuntu alina omuzigo gumu aba ne maidi noba ne sekadaama mwalimu kagundi akalala nga kasitowa musajja mwatumu yali agwanga nga ye ogugwewaka gwakugulirawo gundi geeti mukulu nabite nakufumba ono ye ebyo yali tabikola musajja atunga yakanya kufumba mbizzi oyo nga yagisiika ngaoyo gwekyokka musajja musiraamu Biini yali musiraamu so ne bamugamba naye ojja kufuna obuzibu bw'ofuna obuzibu wano mu muzigo guno ku Lubaga road awo si Lubaga road wano Lubaga ngewa road me eye awo watunga bubeesulira ne bamugamba wonoofunira ane obuzibu onookola otya nga lwaki tamupangisiza enju ennene ekyo kyali kimu kati ate nga n'omuwala Sente zaalina baali tebannaba kusalawo ndoza naye nga tannasalawo nga balina nga babiri kati omu yali afuluma omulala ng'ayingira ku muzigo omuwala yalina abasajja babiri mbadde manyi pasita yalina kyokka nga bonna balokole kyokka nga bonna bamikwano kyokka nga bonna baali babaddeko wamu Pacho omanyi bino ebintu bwe tuba twogera ku muti kinyuma musalako kigambo ate era sisala kati omu n'ayagala asinze amaanyi alaga ekipawa wabula olina ekipawa ŋŋonze n'amugja mu karuumu nagaa kati kamutwale mupangisirize awanene nabiki ndabe oba ono kati nga bo beetunulira batya olwo baawukanye kati olwo lwe bakitegeera balinga abeeyinamu akagundi katonotono kati awo ne baawukanira ddala ng'oyinza okwagala munno ng'omulaba avaayo tekinyuma nga gw'oyingira nga lwaki omutalekera munne kati ani ku bonna ani amusengulawo oyi omukulu ye yamusengulawo ofcourse nga bamugamba ekiri ekyaki ekyakuba nti wonoofiira singa ofuna obuzibu mu muzigo tukuje omulambo gwe gunaalabika gutya oli teyamugamba nga kye naye baali bayomba n'ono gwe yasangayo ndoza mukuwanyisa ebigambo n'amugamba tukulinza ofunireyo obuzibu tulabe bwonobeera oba toswalireyo otegeera like naye n'akikozesa nga ki mangu nnyo n'agamba kankole ki kankujje wano kamujje wano era n'amugjawo batandika okukutaawo mu mpolampola okusooka nga bw'omanya leero agenze biki naye nga atya okugenda ewaka agamba nti kajjeyo engoye mulundi gumu ajja atandike ki nze kati kankubulireko sulangako oluusi mu motoka kankubulireko ekimu Pacho abantu beekolako enjawulo nze nga ndi musajja ku leve ya sente ezo ez'okusena obusenyi ez'obwereere kuba baŋŋamba alina lwayingira banka ne baggalawo basooke babale fe overnight yabeeranga oba independence night gy'olaba ng'eze Sudan tuzibala ne tuteeka wali zokka Sudan eza bano UAE baziyita ki diramu South Africa nga tuteeka wano dollars wali biki nga tetunnakwata ku ze Uganda musooka kusensula z'ebweru kati sooka ompe mu dola nga muyinza ovaamu nga dola mmeka wabula tetwabalanga fe twateekanga mwasensulanga busensuzi namanya nti bando enywedde ne musiba kati ate abalamu agatta mulala
overnight yewedde oba independence night ne mudda ku ze Uganda okitegeera nga zimala bbanga nga kyo zimala yezo nga nno mutuwulira ddala we bayabadde overnight mujja kubeera okumala nga ssaawa oba kuva ssaawa nga 4 paka ssaawa nga 8 9 musootinga ssente ate omwo temuli binusu bikuŋŋaanya kutiya yaabyo okitegeera so ne mubala obwetaano ebiri kutiya ku kutiya nalabako sente nga merengejjaawo buli kimu kibasanga babula n'okugamba togenda kufuka nomala ositukawo nalabako era ne mukwano gwe naye nga wetubalira waliwo kamera nga 10 bakulabe ng'osikamu akeetaano bakulabe nga obadde otereza na butereza ensawo yo bw'oti bagamba obadde olinako osonsekayo wansi eno oyingira tojja omulundi omulala tojja kubala kati ng'ababaze batukola batya ababaze bambi yali abawaayo kyabawadde abookyayo ekyetaano n'akwokyayo n'ofuluma n'ogenda naye n'omanya munaye sibalidde bwe etaano nga mbaze kutiya nze kati okola oti ozibba mugamba kati akakadde anti kange gwosalawo kati okusalawo nti kannyoko ani nga mugagwa kannyoko fembi nga buli omu nga nnyina avaayo etaano nerama yabanga abawadde kale tukitwale tutyo nga mubala kati naye nga ziba zenkananga mu estimate yo nyinawo gwe nalabako gwe banyumiza yakubanga namboole eyo n'avaayo n'obuwumbi 4 I think milioni nga 10 zaaweranga Pacho tomanyi kubala ssente like for example milioni ndoza ezawano nga like Pacho sigamba independence night nkugamba bino night byaffe overnight yabaddewo simanyi Easter simanyi Christmas simanyi biki nkugamba otegeera ssente ozirabe wabalanga bubazi kuziteekaawo kati ffe twateekangaawo because ino bagambye wetaleta obuwumbi kyogamba sente z'ekivvulu ky'omuyimbi n'ezeezo ziriwa ezanga zisinga obungi omuyimbi basinganga ez'ekivvulu omanyi naliko mu kivvulu ekimu nga ku mulyango gwange gwokka nkuŋŋaanyiza milioni 2.5 ng'ate natandise 9 zino zaalinga nnyingi nga zisinga ez'ekivvulu oli nakuŋŋaana ebina olwokuba mwe mwakolanga gumu temwafanga ku ssente za mukulu nkutegedde kati olwo mumaze ozikuŋŋaanya ziragawa ebiseera zagendanga mu abusa era enkeera mande eyo gye yakozesanga nnyo mu abusa eyo ssaawa 4-5 nebagala omukulu ajja ayingirawo buyingizi eyayitanga mu buyisi jjukira abusa y'omundeeba maneja wano alina we yatuula nga walinga omusajja by then yalinga mulugwalwa nga ye maneja waawo ndooza abaali bagenda mu banka eyo nga bakolaki bamumanyi n'asikaali waalingawo kasikaali kanyarwanda keeruwe kati ngaera emmotoka agirabira era nga ye mmande wabeerayo overnight nga bamufolowinga n'omufolowinga ajja nti programs wabaddeyo overnight wabaddeyo ogundi saawa ezo mutegeko omukulu ajja olujja parking oba wabaddewo yaani zirina ovaawo ayite wayita mpaka mu mabega eri ng'agenda ebikutiya nebitandika eno mwababadde mu layini mwabamanyi mukulu ajja andi era ezo teziba zammwe za layini aba wali ku special table era nga bali bonna ndooza bakola kwolondoza buli agenda n'omubuuzaako omubuuza byamusekerako ndooza nga amuwa 2 okitegere kyeggambye eno fe ababaze tuli beebiri webalinyosigere afande wali oja afande yali afuna nga ndooza musaala gwe takyafa nayo oba gujja oba tegujja omukulu buli wiiki ajja omukulu buli wiiki ayingira kaakati wano endiga tuzze gwe wawa ogambira nti kirabika mukama amuvaamu ddi nedda mukama we yamuviiramu bino byonna nga bitandise okuvaayo openly nti kati mukama amuvuddemu kati takyatutya ebintu bye kati abikola openly ku office ffenna tulina we twamalira emyaka ng'ebiri awo nga mukama waffe si ye mukama waffe nga ogundi makulu oyo nga yasalawo ate jjukira ye tayagala mumanyi bw'ojja ng'omanyi eri bali bo tebaagala mumanyi ojja n'olugezigezi go nti Noordeen omanyi nnyo mumanyi naye mutebyasi awangaaliddeyo omanyi ye byazibidde
omanyi kyaba ssente zimeka zaabafunyemu atuuka n'okukola ali kakalina simanyi emyalo ebiri kale wadde katono naye era akabafunyemu anti kati oyo yoono Noordeen soko kangemu omukulu mukubeyo ekihedingi mubukedde awo nze nja kigatta eno nga jeno nga bannange bali abaana bakulinako amawulire bagenda kola bwe bati naye walireeseyo miliyoni 5 ngonywayo 5 walireeseyo 10 bannaye leero kino kikutwala kigenda twala abagundi tetuwona omuntu ngo yayinza ovaawo ng'afunyeabawampisa bwe kiba nga kituufu abawampisa ate kati alinayo ekirala oli ayiya n'okuyiya kati tukolemu bwe kiti naye ekyo yakibalira n'ono nti kati omanyi okimanyi nti n'okuyingira mu bukedde sitole eyefuluma nti gundi beeyagala ne gundi basasula n'okusasula sitole yani ne makula ani agiteekamu ku bombi omukazi ng'ayagala kati publicly kati bamanye otegeera kyali kipange bwe tolaba nga n'amayumba mwalimu abantu balitegedde batya nti amayumba gali gindi negindi bagenda ne bakwata n'ebifaananyi babireeta gwe bawe obadde makula ayita mu muntu olwo ayagala kati anoonya bwavaayo akooyo kumukukusa ayagala engeri gyafubutukayo webale nnyo bamanye nti kati waali nti yavuga yatuula mu mutto gwa nejjukira mu kunoonya ebyo byonna it just didn't come out of the blue bannaye omukazi nga yalwana ne bwabeera mu bufumbe mumuleke afumbe makula bamuleke afumbe kiki yalwana ennyo makula nga ayinza okufumba seppiki nga 10 ez'emmere eno yagundi eno yaki ndoza omwo mwe yayitira bambi okuwangula amaka kano kalo kitiribiita webale emmeeza nejjula naye nga mmere ya muntu ki omu ng'ajja naye n'ebiganduula byerumu byamukubako n'ekigaawo anti akukuta aleeta mangu sipiidi atambula aleeta omukulu akole ki alye okitegeera awo walingawo ebiseera ebyo abaaleetanga emmere ku pasifaayo awo abafumbiranga staff head staff like abanene so munange eyo nalongo yali alyanga bamwe toddamu kufumba ne bamuyimiriza mukazi wattu bambi toddamu kufumba mbu kiki nafumbako kwennaku nga 2-3 nnya nga yafumbira basitaafu bonna abanene nga bamaami lumu baani abo abazito basenkubuge wiiki ezaddako paka lwe yafumba n'awangulira ddala amakaage tebaddamu kulya abali abalala mulina okweyiiya n'oli omukazi nonalongo teyadda naye teyadda kasita omwami alya agenda ofune gy'olya nga mpulira yafumbako ko n'agamba bahedi gundi bonna nafumbako nga wiiki emu n'agenda nga banaabagoba mpola ng'aleeta ya mukulu yokka mpola ye na mukulu koko namba aleeta ya mukulu mpola bano ne basigala ne batandika n'okukwata mu nsawo zaabwe okwegulira lanki emmere yaabwe oli nasigala ng'akola kikumbe ye alina bye yali akola waliwo bwe yali atambulanga naye ebiseera bye yalinga mukwano gwe nga bagamba nti balina gye bagendanga eyo gye bajja mbu kali okawulire teyamuteera Pacho nno ojja kwessa ku bantu omuntu nga yakuwalanya akutemerera ebigambo bayinza okuwayiririza ate yagifumbanga nga ye yayogeranga nti bwe bafumanga mugamba teekamu kino nteeramu bino binzaali bika bya gundi kotimeri borokoli simanya ki tugambye eki ate kati gwe oli akanzaali ne broko simanyi biki tokawulira kyobola tukayita kali okawulira n'okawulira bulungi mwekali bakasimba mbiri akanzaali ako naye kali okawulira kayinza okukwata omusumba bano babakogana amaanyi gaali gaweddemu gaali gaweddemu nga kyekitu tokola fornication bakola nti mukama byatayagala n'olowooza nti ojja kusigala nga yabagamba muleete bwino agaana muntu okuwasa owokubiri ati tujja tulete bwino mu bayibuli ekigaana yagamba mukazi ono ng'omulala akyali mulamu bamma okufumbirwa ng'oli musajja w'obaani ekyali yabaganda mukwawukana teyabagaana wasa mulala yagaana omuwa divorce kubanga bayibuli ekikkiriza ani yasaba divorce ku bombi omusajja ani yasaba divorce ku bombi omusajja ye yasaba baba omukazi anti omukyala yagaana buganyi bibye ayagala kwesiba ku musajja anti oli baawo ate kumwesiba ku biki gwe weesiba ku muntu ku taata w'abaana bo omukoowa omuntu tomukoowa
ngaffe tubakoowa ne tubagumiikiriza ne tubeera nze nkukooye kati nkubuulire omukwano guno love is patience and love is kugumiikiriziganya yes anti nze nyinza okukoowa omuntu akkirizibwa kukoowa gwe genda bibyo era nga bwe wamulaba na mukazi yagamba gwoba okooye genda bibi nze sinnakoowa nkyakwagala onjagala lwampaka maama wewafuna sente kati laavu yange olaba yampaka nga bwe wali oziina onjagala lwampaka yagamba omukyala yali mulwadde n'amujjanjaba n'agaana okuwona n'agaa kanfuneyo kapeti yabazanyira ku bwongo mu myaka mwe yagamba myaka 10 nga basobola okuzaaliramu omwana by that time we yagenda okwekyangira okubyogera nga mwana ya myaka 3 kati who is fooling who naye kati yali afa kibujinga ekituufu nedda yali ayagala kuyisaawo buyisa kiki bagambe bamusaasire omanyi nti mwe abasajja banne ba equity for men musaasire mubambye nga tali akumunta mu mwaka yes tegeera nga yagala dati gundi mwaba equity for men wako mwali temunna twali tunnajja MC yali tannakola ki twali tetunnajja meya amulwanirire twamukwasa kakati so kati tosobola kufuulinga bantu nti obagambe nti omukazi myaka 10 nga sikombako biki ate nga mulina omwana wa myaka 3 that is fooling people and first of all that was ekintu kyebakola kirwakuba kino ekintu eno firimu yali yaabwe y'abantu babiri ndoza yakusika abantu bajje mu church ani nani ndoza omusajja n'omukazi ne mukyala oli yani Teddy tugambe nti we are bleeding emyaka 10 ndoza they were forging like a testimony nti we twa bleeding emyaka 10 oba nensabira oba we nasaba ennyo mukama n'akola ki nansumulula oba okitegeera kati that is between the two of them nze bwe ndowooza mu kulowooza okwange wakati omanyi wetugamba there are certain things wetutula nsi ne tugamba naye kati tugenda kukola kitubirabyeko ne mu firimu pange kino ekintu kibeerewo tugambe kino kitambule tuggukire eno kyova olaba none of them has ever come out to say anything or even the woman to comment or what about it nze namaliza ngambye nti erayika yali firimu negwa bubi neyokya bafirimu 6 nti nno mu myaka 10 nti you bled for 10 years ate nga mu myaka 10 egyo olinamu omwana 3 years by then what the kid is now I think is at 10 kati babuuza anti bayinza okukubuuza nti bayinza okuba omuntu osobola okufuna olubuto ng'okulukuta simanyi kuba nawulirako n'abasobola okugenda mu nsonga omwaka mulamba nga ate ali lubuto tobawuliranko obeera ludda omwaka mulamba nga ali lubuto ne bakukebera ng'olina olubuto lwa myezi 5 naye ng'obadde ogenda mu nsonga Pacho nga nkuli mu maaso nga nkuli mu maaso mu science ow'abakazi osobola okugenda it is that egg the very egg that is what unless you had like how many eggs so what is going to kulukuta then science waakyo bakiyita nga bw'onogamba twin something ng'obutonde bwo ndoze limu lifuluma lino ne lisigala kyekyo kyembadde nkugamba nti unless you have webale kireeta nti twin kyenkugambye nti nga nina gundi bbiri nga it's what you know naye nga gwe olubuto olulina odoliyangeyo mano ng'olubuto olulina nga bw'obleeding nga mwezi gutuuka n'ogugendamu naye era still naye tudda ku ekyo ne tubala emyaka gye gye bagamba gye baakulukuta still era tebigatta firimu star anyway ate nze kyenjogerako ku menstruate nga si kukulukuta oli kyali ku kikulukuto okitegeera fistula kati gw'obadde ogamba nti gwe bw'okubamu akafaananyi nga tuwunzika ogamba omukulu eddakiika zirimeka nti gwe omutima ogamba nti nno byonna nga tubimaliriza kyaki eno eneezimbibwa tezimbibwe Canaan land nze ku lwange ŋŋamba kyaki tegenda Pentagon ate era nembeera nekiri ekibuusabuusa eri ettaka nti n'ettaka lirabika teririiyo nalyo lyabwe lwaki kulwebyo ebigenda mu maaso kulwa firimu ezizannyibwa ennyingi ennyo mu nsonga eyo nti kubanga kale yagambye nti naye yabadde yeetaaga nti baali beetaaga biliyoni 12 biliyoni 12 biliyoni 12 naye mu gino emyaka 10 because they have sounded that church now like 10 years agamba ayinawo 6 biliyoni zokka
kati nze nga Pacho ne ŋŋamba nze alwanirira equity for Christians, equity for Ndiga. Equity for Ndiga. Ndiga must shine. Ndiga must Justice shine. for Ndiga. Nti kale abazimbireyo with that 6 billion ababeeko kyabateerawo bafune kale shedi waggulu kyemusana tegubakuba n'enkuba nga tejja bakuba ne wano babateerawo biki mu mabbali. Pulaani ejja kufa bali abakugwa bava China. Nedda ate zino ntono nnyo tabaleeta kuva China aleeta abaffe abaano kale bakubewo biki pulaani obumbi omukaaga tebumala kiri kino kiri magnificent. Anti kakati engeri gye twali twagala kiringa okubanga njagala ki oba ngereze ku ki nti ennaku zino tetuyinza kukyusa kirooto extension ey'ebbeeyi tulina extensions nyingi naye sente ezo ze zikusalako for example n'ebintu ebirala nze mpadde extension gundi nga extension kibadde ajja kugamba kano kaakasanvu naye ng'ogenda kateekamu waliyo zino zoyingizaamu gundi negaana n'okuvaayo tugeze obadde okyajinga kyajja ne meltingiramu gakuba eri cheap nofuna eri eyagumu kitundu olinagamba eno yesatu olinagamba eno yabwezi kyotegeera so it depends on you kati atukolereyo kali akati ekijja mu kyammwe Endiga obusobozi bwaso bwa biliyoni 6 azimbe church ya biliyoni 6 kubanga sente nze omutima guŋŋamba sente zo zeyakwatako n'azimbira omukazi ennyumba yazimba enamayumba ne baŋŋamba nnene nzibwe eri eti nyumba gye yazimba it is I think like 12 rooms okitegeera it is like White House yes I'm telling you yali ebulako katono nyo okuteekawo swimming pool na biki ndowooza bayinza okuba babiteeka munda okitegeera oba biri mu kisenge kubasula kifulooti nga kiti so why would you do such a thing ng'ate abantu abasinga baŋŋamba ennyumba eyinza okuba yabumbinga busatu nga baweereza bokka ng'omanyi furniture alimu na everything ng'omanyi ebintu wagiyingiramu ate muzingizingi si gye babijjanga owadde ki ate omukazi yabigulanga nga yeno yeepanga olaba we bamugulira akaleego bakaali ka mitwalo ng'etaano n'agamba ka miliyoni 2 ne lwe yagenda n'agula ekitanda nno ng'ava mu muzigo teri ate akimanya kusoloti bannange bangulidde ekitanda receipt kyali kya miliyoni 2 bamugulira ekitanda kya miliyoni 2 yajja nayo ono ninnyoko ekitanda okirabye naye nga ffe kati bambi ffenna tetumanyi nti Bujjingo gwaliko nenga banaye nafunye omusajja omunyarwanda oli ate tayagadde mazzi woowe nkubagali nga yagamba nti akubagali kati nga mumuyambeko agafune anti swe ebiseera ebyo nga gwaga twali tunyumya n'anti sofe yagenda otusanga anti sojjukira yali akola ebintu bya senga namugamba otuwoota tuganye konze nange saali mubi konze nnyo kiraabu ate kiraabu ne otuwoota bikwataganirawo ojogama omwana akanyweko olabe anyina gwe banyumizaako yabigamba musajja sijja mwogera muyimbi n'abinywa tewabivaayo olimbi yamugamba nti nze mugga kuba manya mu kugaleeta ndi mukambwe kooli nti kale n'agenda oba aweerabidde oba yagamba ye tasika oba yagamba ki ne banywa yalifuka bufusi musulo kati bantu mmwe ebintu byemwogera ebyo nze nedda sinyina ebintu byeŋŋamba nedda muli mukoze ebintu naye nedda Pacho nedda tugenda okizuula luvannyuma nga gwe mukolera Nairo bino byomanya nti nno kati mukama wange gyo yaŋŋambye ŋŋendeyo oli broke oli awo olunaku lutuuse Friday jukira ffe Friday weziwera 10 nga tonnamutikkula omukulu ogenda oba ekitundu omanya weekend mbi jukira ffenna nga transport bwe babasasula biki that weekend bwe bazza transport wo gwe yakozesezza biki ababadde mu field weziwera 11 nga tomulabye tobanja weddemu so kakati munnange nzija buli omu yali amaze okufuna gundi nga bamanyi kati buli omu awedde kati nze jjukira nali waamu bino byenzi walwalwayo gye wali mu bucupa bwange tova ku bucupa nali mbwagala nnyo by then wali onywa nkyo nnyo wali onywa ki nnyo olabika omunywa lwakiri ekiriwa ekyabasajja kye baagala ate ekyo munanga abateeso bya natural gift ani yagamba nga tebabanyumyako talina difference na munyankole try it give it a try baby you'll tell me
Mfunirayo omuteeso. Funirayo omuteeso. Kati nange nzija nzija nakonkona muloni gumbina nti bye batuyigiza ku oba amasomero ge gatuyigiza obulisi nakonkona lumu then open. Tata wakola bubi. Mami ali mu kapatra kali yena ali ku ddadi amuzinira ku mazina ne ngambalo. Ali mu nze naswala mayo kubanga wale tuzeko okugundi gwe noswala nga gwalabye ekintu ekyo gwoswadde. Ne bagala batya. Ne bakigala batya. Bakugamba batyawo. Tugamba wadde tofunye nenga byewekazaakaza nga tebiriiwe. Bannange mbadde ntambula akagundi kane ne kagwa bannange ebikyo ine ekyegera kaleeso because kaaliwo. Kyegera ne of course omuntu ategera omuntu omukulu. Tuchunya bino bye mbadde nga mutuchunya gundi byotuchunya ngayinza okujja n'atulimba naye banaye mbabuulire wati tekalakasaako nammwe bana emyaka ebiri gyonna tukolera mitwalo 8 kino batwongeremu omba tujjamu byaffe apimamu ani wa mutwe munene wabula tukikole nze wabula wamma nze nja nagenda nja sigenda kujja kojja yanti zonto naye nange nja sijja kukola ngadde eri kumbe bo bamala okugira ebyabwe ngamba Pacho nno ekyatagenda gwerinda olaze Pacho si wakujja nga yakupisa eno tobanga okuvayo yakugatta nze navaayo binaye anti nali tiimu Teddy ng'olina okunoonya woogwa gwali tiimu Teddy nze sigendera ku ebyo nali tiimu Teddy era nasigala ndi tiimu Teddy era ndi tiimu Teddy Teddy naye awo yaliwoko ku Solti kati takyajjira ddala ne bamulabawo mude bamulaba olaba abaana be batwala ne poliisi abaana batya bagoba abaana ne babayitira ne poliisi obeerawo abaana ba Bujjingo ani abagoba taata ne babayitira ne poliisi yaawo taata waabwe nga kuliko n'oyo gw'ogambye yawangaddewo ennyo bajja nga bazize kukola ki baali baze nga bo katugendeko wa taata na biki ndoza ebiseera ebyo nga yakakwana omukazi n'amugaa saagala balabawo sigeza wembalabawo ngenda otuwota zero olaba abasajja mulina obuzibu omusajja yenna ng'abadde mu relationship yonna nga tebamuwaako bulungi omukwano naddala like sex n'afuna awantu we bagimuweera taddamu kutegeera Teddy akikoze Teddy oba manya makula yakikola n'amugamba siddamu balaba seeka kajja yitamu bakakube abaana bwe bajja poliisi babaleetera poliisi nga babavunaana kyolwo temudda wano out of bounds n'omukyala era bamugamba toddamu kulinnyano beera ewaka kuza omwana tujja kusigala nga ssente zo tuzikuteera ku akawunti tukole biki naye tongambye wano ng'oyingidde munda bakuta bati ovaayo ota ate abaali b'okumpa oba gyali 7,000 bampa 28 ndowooza n'okubala wano byakola kibagamba toolakaawo towatolako 7 oba musiru naawe ye yantolerako mangu kuba zaaliko wala nze andijjukira Katoolo nsanyaladde sikkirize byonna byendabye naye gwe teyagambako yes never saamuwayiriza bantu bwana bamuyamba babujja Pacho bujja nina byesirya andi ngamba oyinza okuba tubira naye nga ngera bwogera naye teyagambako ayinza okuba nga yali secret admirer naye nze ate nina byesirya kikyotalya nina omusajja bwesirya musajja tomuyingira musajja nze mulabidde ebbanga nga waddala ddala Pacho anti gwe gyeri okubanga waddala wuwo naye ngewange si waddala gwe oyagala bateeso banno kyendabye oyagala bateeso balugwala babbamuke ngenda kufunira omusajja omulugwala omwami wange ze South Sudanese era n'oliwe oli gwe njogerako bamuke bamusoni mutawani wa Pajobbo wali andi ojja senguka bamuke omwami wa South Sudan. Yeah, my husband is South Sudanese. Kati American. Let me ask you. Have you heard of a district called Maracha? Maracha is just here now. Aren't you many Maracha? I know Maracha, just after where is Arua, it? And you are going as if you're going to Congo. It is in a border. Kati aga name is because my brother has never been in Ombachi College. It's there in Kati otegedde omusajja gyongenda omujja. That is a Lugubara. Anti wulira. Asika mulugwala. Asika omukongo. Nasika omulugubala. Omukongo temuli babalimba wano. Ojja kumbulira nti twagenda twayitira yokko. Asika omulugwala
n'asika omulugubala kale n'aleeta South Sudan gw'ojja otubuulira kamba siibulire wano Pacho nkweyanzizza nange weetyo